ebinyuma kwata mwana munno webale kujja taata oyingiza kyekyo taata oyingiza kyekyo abaana bano njagala musanyuke bambi temunyigira ku mukolo bannange mbadde nkyali eno mu layini y'abaana b'obuwala mbadde nkyabateekateeka maze okulaba nga abasajja eno nguluse badde eno mbadde nkyakola ku nsonga y'ekisaakaate kya maama Nnabagereka era bonna bano bonna bolaba basaakaate kati maze obategeeka kati naye nga buli kintu kiri bulungi kati nvuddeyo nzizeero naye nga nvuddeyo mu kunyigirizibwa Ssuuna amaze kuntiisatiisa mudde eno abasajja eno taata abadde alina heartbeat nga si nnungi. Ogambye otya? Kaakati bwekubanga omutima gwe tegwadde tukubanga gwa bulijjo ne mumugoba n'agenda. Nedda taata. Mukoze mutya? We have admitted him. Mumuwadde ekitanda? Ye taata. Sookoleke kati ki ekiddako? Tugenda leeta omusawo w'omutima amujjanjabe. Muleete omusawo w'omutima gwe? Ye taata. Kyogamba gy'ali? Ye taata. Omusawo ajjanjaba omutima gwe? Ye taata gy'ali. Kati kola bino wammanga. Ngenda kukubuuza ebibuuzo bisatu ate obinziremu mu bulambulukufu bwabyo. Kale taata. Bed number what? Wangi taata? Bed number? 13. Bed number 13? Ye taata. Ward number? Ward number 1. And file number? 2024. Mutambuze? taata Abasawo abeera ku duty 24/7. iwe waawo taata Katumwa nga bwondeeterako akazinda kano kanandeeta amalaka. taata nsaba aleete abalala banaalya ebirala. taata bajjukize nti oyo Mbaziira Tonny. Sookoleke yona wabukadde TV. taata ye Mbaziira Tonny. Mbaziira Tonny yegwe owaddala si bya mukolo kati katumwa ng'ono bwakuba ng'ondeetera abo ono omulala ajja kuleeta abaddako njagala bonna ndabe ani asinga ku bombi. taata oba ewaffe obwedda tonnalaba na ssanyu kati ogenda kulaba essanyu. Kati g'ogenda kulaba ssanyu waffe ogenda kulaba kakasa nti abaana bano baliko waabwe. Timu Mbaziira gye muli? Abina. Ate Suuna Ben gye muli? si bangi nnyo kati ekituufu mwagalaani? Mbaziira Tonny. Kale Mbaziira Tonny nga bw'ateera UBP 681C ne UBP 618C. Ozibye ekkubo tuuka kawali mmotoka yo katono.
Bakoze Kamwakumiza Suuna Ben Mbaziira Tonny bampita Masuma kutambula tambula sababu tambula ngaba Simba hangari Simba soko simbe ngabokiria Simba wokiria ngabokiria tambula sababu Simba yabo Simba kagere Simba kagere abashala Simba kagere mukampane Simba kagere kata tudizo abashala Simba kagere Simba kugere awo abashala batambula kubanga bakubiza sere kubanga batambula Simba kagere mutaka 17 mwezi wa 12 nasana ajuraze. You're listening to the Heavy Machine. Heavy Sound. Akayimba namwe tulagoba mumanyo bibalanga mugenda. Mubikubira bannamwe namwe bakubira tulagoba mumanyo bibalanga mugenda. Omanye ebintu bizibu. Sasa agenda bagaba nange temukaaba. Omufu agenze mu ggulu naye owafu akutuke. N'oli okolaba. Ayi mukama Katonda otemye omuggo n'okakati ate ng'okaaba kira bano bagamba gume. Bulijjo ng'ogamba tugume. Selector wamantu alira bano ubakubira engabi nga bagenda mwebale ddala siwulirangaliza Suuna Ben ne Mbaziira Tonny. Heavy Sound. Heavy Sound. Tobakayanya n'ebyabo bwe tujja bakola.